Assalamu alaikum. Kama yebaziwe abenzikiriza endala kunaku z'omwezi nga 8 egenda kubeera Monday next week. Banange tulina interviews za warehouse workers bami bokka. Warehouse workers, e-pickers, cleaners, housekeepers mwenna tugenda kubanga tubeetaaga. Interviews zino zigenda beera ku head offices ne branch yaffe yonna gy'osanzeeyo. Zigenda kubeera ku all branches. So do not forget to carry your passport and do not forget to tell a friend so that munange omukisa guno tegumuyitako. Number zaffe ziri awo mu bio gwe yandyagadde tubuuzako any question that you have. Number eziri mu comment section zeewale z'abafere bajja kuyaaya bajja kubba ssente zo. Number eza legit eziri genuine ziri mu bio, both available for direct calls and WhatsApp calls. Tugenda kuba tubalinze teweerabira kuba smart. Teweerabira to keep time Monday early morning. Jangu kumacha they brief you bakuyitira mu interview genda etya enebeera etya n'ebibuuzo bye wandisibudde. Until then guys, bye bye. I love you a lot.